ekitooke kifansalira n'oyo gw'olina muwanyirire bamwegomba bangi nga banamanyira eddasaliza tetuka lavu yesijikuta nawukuka okwali okusonoka ekyo kukwagala Okay, nga tukomyewo mukumulako ate kati gowns ozirabye ezenjawulo then tugenda tulabe ku biteeteeyo omuntu byayinza oba omugole oba metron byayinza okubeera ate nga ayambala after church oba mosque. Nkyali ne Claire wano ku Kushona Designs agenda kubeera nga atubuulira gowns ki omuntu ze yandiyambadde. Claire, tukomyewo kati twagala kwogera ku changing gowns eya metron ey'omugole n'emperekeze. Changing gowns nazo zisinziira ku color complexion y'omuntu era ne figure olugoye lwonna osinziira ku color complexion yo n'omubiri gwo ekikula ky'omubiri gwo. Kati era nazo mubeeramu eziri mermaid, mubeeramu eziri Cinderella ne mubeeramu airline, kisinziira ku bode y'omuntu yedetermine nga lugoye ekyo tumba tumuwa okuchangingiramu. Yeah. Okay, tuyina model waffe wano. Kati model ono ayambadde ekiteeteeyi ekya gold China embroidery with some little embedments. Katona bera metron nenga n'omugole ali simple bamwe omugole ajja nagamba nze yakaya ekintu kiri simple asobola okwambala ekiteeteeyi bwekiti naye ono yali badde metron. It's a mermaid embroidered golden dress. Kati ebyo bitera okuboola biboolera ddala wajjanga kyaga takitegeera bulungi omubiri gwagumanyi naye tagumanyi bulungi. Omubiri gwe tugutunuulira in most cases naffe obimu tuyinza obutategeera mubiri gwa muntu. For instance nga ze ayambadde nga nze bwonda bwe nyambadde bwendi naye osooka n'omugezaamu kyakugambye kyayagala. Bw'omugezaamu kyakugambye kyayagala n'okimulagirako kyo kyennyini omugamba olaba look at yourself and see how you've looked. Naye yennyini bw'abeera nga ddala omubiri gwe tegukisuutinga yeeraba n'omugamba no let's try this and that. Kuba ayinza okujja nga mubiri alina kiwato kinene akabina katono nnyo ate nagamba nti ayagala kino. Nzija omuntu aba talina amabega muyinayo extension. Si yakyuka kati tubeera n'olaba abantu nga bafiitinga Jamila ne weebuuza abaana batalina figa baalagawa. Abaana nnaku zo buli muntu alina akabina buli muntu alina figa era okwambala n'otanyuma gw'oswala. So improvision gyeri nti omuntu osobola okufuna any body shape. Kyansuuga mumuwadde oba yaze n'ebibi. Ono ali endowed bw'atyo yamalayo. Ataddeko obuteesi lugoye ne lumusuutinga bulungi n'anyuma. Okay, tuli ku gowns ng'ovudde mu church ngoye kize wandiyambadde era nga Kushona akyaliwo nnyo paka tukomyewo ate ne design endala ne kala endala ne moda ate omulala. Kushona kati Jamila enesobola kubeera changing dress. Obwedda nkugambako ku bika by'engoye ez'enjawulo kati n'olugoye lwa airline nenkugamba ku kala ki ezisuutinga. Airline lukwata waggulu wansi ne lugenda nga letter A era ndowooza olulaba teruli gathered ekirina round omungi kyekibeera Cinderella but this is a airline dress. Then nenkugamba ku kya colors ki ezisuutingaani. Kati omuntu ayinza ogamba omukyalo naali dark skin lwaki tumwambaza olugoye oluli dark. Omuntu bw'abeera nga munene tolina mwambaza colors ziri bright. Bw'omwambaza colors eziri dark zimukondensinga she looks smaller. Ako kanziriremu abakifansala bakawulire omuntu nga munene kabeere nga muddugavu kabeere nga mweru yali nyumidde nnyo colors eziri dark. Ekyenjawulo nti tabeera nga ate muddugavu. I'm not saying you're so dark. Nti muddugavu nga bw'omulaba ate n'omuwa olugoye nga lwa green ono nga temulimu enhancements. That's why olaba tumuwadde olugoye lwa green to condense her alebe kulookinga sofa then nelubeera nga lulinamu that silver detail. Okay. Oba ntegeera? So ono omuntu asobola okubeera changing dress. It can be kati wana asobola kulagawa asobola okugenda ku mugole ng'omugole ayambadde changing dress. Abantu abamu abali too much asobola okubeera akagenda kwatendinga mugole mukolo n'abeera ng'anyumye bw'ati. Naye nga kyensinga okwagala okwenfasizinga colors ki ezinyumira muntu ki. Kati omuntu wabeera ate nga mutini nnyo n'omwambaza colors eziri dark ayongera okulookinga slimmer. So omuntu tunuulira kala y'omuntu otunuulire ne size ye olabe colors kina shapes ki ez'engoye ezimugenderako. Tegeza kala ya pink agireke wadde ajagala nnyo. Nsaasira baby weesonyiwe ku kala ya pink. If you like pink
then you can do with a purple pink that is a little dark. Nebo yambala baby pink, hot pink, it blows you up. I do anything pink. Kwegayiridde bambi pink mwesonyiwe tugendeko mu colors endala. If you owulira otya My thing. But mpulira ko bandu twalire nawo kuba mpulira mumye embeera sigirabanga. tukyayagala na pink. Simanyi nawo ne tata Sky kati alinda ki? Kuba embeera nnungi buli kimu kiri fantastic. Kati olugoye luno it's a maroon red pearled dress. Olaba nga luli calm. Naye abagole abasinga abali corporate baagala nnyo byaka. So ffe mu kushona tulina engoye eza buli kika. Oli bw'ajja nga ayagala kyaka, we cater for her. Bw'ajja nga ali calm, so this can be a changing gown for a Muslim bride. Naye olulaba nti lulina maroon color and maroon embedments. Omugole mulimu ajja nga tayagala bintu byaka, tayagala nnyo butaala, sabeera asobola okufuna ekiteeteeyi nga bwe kiti. Then era ekiteeteeyi kino kiyamba nnyo abantu abatalina figures nnungi, abo tutagamba abatalinga mu figure 8 cause wansi lukudisguising omuntu n'atamanya nnyo kikula kyo. Yeah. Tujja kumala tubalazeeko, tebawulira paka nga balabyeko, kumukuta balala tubasazeeko. Ekitooke kifansalira. Vicky, talk about this kati kino kyebayita bati. Of course wandabye gown yange yabadde ya Cinderella. Nga buli kimu ekyange nkibisse oba oli onayagadde enkolewo ekyenjawulo nadde sisobola kwambala Cinderella nenyambalira Cinderella changing gown yensonga lwaki nasizeewo neŋŋamba kanyambala ekiteeteeyi bwe kiti ekijjayo sayizi yange n'omwami wange alabeko biki byatwala kuba limba mbikwese nnyo. Yes, ate nga bwe nagambye nti I'm a Muslim bride. This one covers me in the exact places I want to hide. Ate n'ekirala color nti ne bw'oba bakutenda okwambala kyangu okurashinga nange mujja kwambala bold colors naye nze ngenda kujja bwe nti si buli muntu. This is ash grey. It is so much on. Omanyi omuntu omu yangamba nti kushona they are the trendsetters nti season eno tulangamye nze njagala kubeera mugole wa njawulo. Yensonga lwaki nasizeewo neŋŋamba nti njagala kwambala gawuni yange ya champagne naye nyambala nkyenjinge n'ekiteeteeyi era nga kyanjawulo. Nziruse ku maroon, nziruse ku kala zonna zonna eziri bold nga njagala nsigale nga ndi wa njawulo nga I stand out. Kyuka mutulabe. Look at my dress. Of course, Kati Metron yasobola kukyambala. Metron wange sisobola mukkiriza kwambala kiteeteeyi kino kati kyange. Kati after ogenda ku mukolo gwo oyina ekifo kirala kyonna kyosobola okukyambalira. Nsobola kigenderamu ku dinner depending on the guests gye ŋŋenda abantu bembeeramu and the class. Kubanga abantu ab'enjawulo twambala okusinziira ku wa gye tulaga tugamba mu fashion dress where you're going not where you're coming from. So in this case I'm not dressing where I'm coming from naye nyambala wa gye ndaga kusinziira ku class ya. Kubanga muddugavu okusingako eyo hash grey asobola ogyambala. Ash grey etuula ku buli skin tone. Unlike bold colors, oyinza okugamba nti maroon nze nzirugavu oba red nze njasa nnyo, but this one sits on everybody's tone. Yeah. Tweyanziza mugole waffe olunaku olwali. Thank you so much Mukede TV. Thank you so much Chifansalira. Mwebale kujja kutulabako Kushona Designs n'okubeerawo nga tulonda engoye zaffe ez'omukolo tugalawo 2018 n'ebintu ebisinga. Obviously mutulabe nga buli lunaku. Ekitooke kifansalira n'oyo gw'olina muwanyirire. Kangazi yasiyebadde nfunda nebibyo nakuma nga bwe wandeka luli ojja okunsanga mulyango bw'ofuluma. Fashion tip yaffe ey'olunaku olwaleero nyongera okujjukiza nga tonnabakaayanira ki ky'olina kwambala lugoye ki lw'oyagala olunaku lwo gw'oyagala luveeyo lutya. Sooka owulirize nnyo omukugu oyo aba agenda okubeera ng'akwambaza. Sooka omanye nnyo kalayo eri etya, sooka omanye nnyo n'ekikula kyo oba kye wandiise body shape wakula otya, awo ojja kusobola okulaba nga tofuna olugoye olulungi. Ekitooke kifansalira n'oyo gw'olina muwanyirire. Nga tufundikira programu yaffe eno eya Kifansalira nyongera okujjukiza nti gwe ali eyo nga nawe wandyetaaze okubeera nga olabika bulungi ku mukolo gwo gwa kwanjula, dinner, birthday, oyina wedding gy'ogenda okwatendinga osobola okubeera nga ojja ku Kushona Design. Jjukira tebakola ku bakyala bokka, naawe omwami ng'ogenda kuwasa ogenda kuba best man oyina omukolo gwonna ogw'obuvunaanyizibwa osobola okubeera nga ojja ate nga bakulaga omubiri gwo kye gulina okufuna kala complex yo
body shape yo ebintu bingi nnyo bebasinzirako okubeera ate nga bakufunira gown saako ne suuti saako ne changing gown ey'omulembe basangibwa ku Zai Plaza first floor. Yes, awo bajja bakushona designs na basobola okubeera ate nga bakuyooyoota. Ensigadde nzo Jamila Nampira Ssebuguzi mu program ya Kifansalira jjukira ze gowns empya ziriwo ze tuyingidde nazo omwaka. Tujja kusinkana Saturday jja. Ekituuke Kifansalira n'oyo gw'olina muwanyirire bamwegomba bangi nga balabanyiridde